Subira bwenkanya kwanga Lukwago kyobomanya yali akola mirimu gwe nga lawyer era bokola emirimu gyo obanga omulala nga nawe wamawulire bokola emirimu gye n'atunda simbuusa y'omulimu gwe bwa lawyer katuso muvunana nga akola ebirage bimuweddwa court. Actually singa abantu bali baagala bandifunanye omulamuzi yamuwa summons kubanga yazisayini nga nazishuwing ye tavunani watuvunana road mayor ni Lukwago mwana we Kalungu abantegereka n'ekifo kyatusuubira wano nomulamuzi omuwa justice because mata gye bamuwa eri bailable ne court eno bifo tutwa amateeka ate ekyokuya bamuyimiri awo ebali ebyo babajjako passport kireke ojja kukola bino byonna bisigaze ajje yabuze emisango gyataddemu agenda emirimu eba former Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago nga bamutwala mu kooti Makingi omusango gwakusomeddwa gwe bayita misprision of treason. Abantu twazze ne twekuba impano tugamba kiki kinaati tujje tuwulira treason manya biki kanso omuntu wafuwa wansi nadale mani nganzi nyandyagadde otegeera omusango gutegeeza ki ekyokubiri embeera omulodi gye bamutwaliddemu what are the possibilities okubeera nga tufuna biru banga tunaffe tunaabeera nga Kano Kizza Besigye Okero Mwanga Kivumbi nga line gitunatambulira mu eyo nsaba tutandike first things first omusango guno gutegeeza kibagwiza kutaputibwa gutya ku muntu kutegeeza nga munnamateeka nsooka enkonda eminge engeri Lord Mayor Senior Counsel Lukwago gye yawambibwamu ewuwe ekyo kyokka ekikolwa kyali kimenya ssemateeka kubanga ennyingo eya 23 erambika bulungi omuntu singa aba akwasiddwa butabwa alina okuyisibwa byonna tebyagobererwa n'atwaliwo mu kifo kye tutamanyi ng'abantu be tebamanyi gyali looya we tamanyi gyali ekyokka ekyakolwa ku olwo kyali kimenya mateeka era tukivumirira era mwalimuwooza okumulaga nti eggwanga lino bw'aliba alyagala nga bw'alyagaliza okulifugako eggwanga eritalimu mateeka terikulaakulana era ekyokulabirako konga eyo mugiraba ebbanga libaddewo erina ebyobugagga bingi naye tekulaakulana terimu nguudo nnungi terimu mafactory terimu kyomanyi lwaki teri mateeka kalwokuba nti amateeka tegakola teriyo nkulaakulana mwami Muhoozi tumusaba takwata ggwanga lino kulizza ate mu kkubo eryo ng'abantu tukyalwanagana n'enfuga eteredde mu bintu ebirala services n'ebirala ate n'amateeka bwe ganaalinyirirwa egamba nti gakyakola lwaki bagamba olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate ayina ennyama bwe baba bakulevo ya Lukwago basobola okujja ne bamusena bwe bati munnamateeka ensi gwegoberera gwetunuulira saasira fuutu sooja nga teri nnyamumanyi era gye baliwo bayitirivu tetuboogera nako naye nga gye bali baakwatibwa drone ziyodde abantu mu bifo bingi so ekyo tukivumirira then bwe tudda ku musango misprision of treason aba mutabani wa treason treason taata woono treason yazaala ono kale treason omusango gwe w'oguzza ekiwezo kyagwo gulina maximum sentence kuttibwa naye ate waliwo abasobola okuba nti basobola kuholdingibwa mu treason kati be bajja ne bavunaanibwa wano mu misprision of treason abo tugamba nga kitegeeza wamanya nti bano beekubaana okujja ku gavumenti mu nkola emenya amateeka oba okuyeekera ebifaananga ebyo oba okutta president kati bwewamanya n'otategeeza babuyinza teeka ligamba genda otegeeze Ministry of Security genda otegeeze Magistrate genda otegeeze Police. Lukwago yamanya nti Dr. Kano Kizza Besigye kigambibwa bo kye etteeka eryo omusango bamuguddeko kye gutegeeza
nti yamanya ekobane Dr. Kizza Besigye yali akola eryokusula government n'atajja kugamba babuyinza nti bannange muli awo nti bali baagala kusula government akakundi kolaba wali kaagala kusula government gwe musango bamuguddeko then boda ku situation ya Lukwago ye ate yabadde munnamateeka waabo be bavunaana treason bitegeera kati nze nga ndi munnamateeka awo emikisa mingi nsooka nenkubuuza muntu musango guno waguzza oba nedda byombuulira nensinziirako okupreparinga defense yaffe ne bwe ngenda okuwolereza namateeka muli babi kaakati awo mufuukamu ababi ate toba babi nga ndi muli mu kutaasa tutusaavinga bwenkanya bannange kanso nkubuulira omusajja namubba wamubba nti nenoonya possible ways bwensobola okutaasa bitegeera era nenkugamba bwe tutuuka wali tokkiriza nti ffe by the way tusoma kugonjoola bizibu nti lubeera nze munnamateeka oli mwetaaga olina kizibu kati ffe tugonjoola biki bizibu kati obuze gwe ekizibu ekyo kyekyo kyetugonjoola nti bannange bakukutte oyise munnamateeka awonzize nti ekituufu mbadde naakabaana emirundi 3 nansimatuka leero bansenye kati nensala amagezi nkugonjooledde nti ekizibu ekyo ge mateeka ate naawe nojja leero nga gwe batusizaako obuzibu naawe nemmanya yebakoze ne bwe bati tusobola kuleeta defenses ki ezitaasa omuntu wange oba nsobola kuraisinga mateeka ki agaleetera omuntu wange obwenkanya so kati gwe mulimu gwa munnamateeka kakati mwami Lukwago bw'aba yagenda nayogera ne baklayant be ku nsonga zino nti ate wali buzibu ngenda bawolereza ekituufu batukwata nabo bennyini bakwatibwa mu nkwatibwa ya kivandulo teyali y'amateeka Besigye nga babakwata kati mwami Lukwago n'agamba ate wali buzibu nga looya yatunula technicalities ezo zonna abantu bano babakwata mu nkwata ya bumenyi bw'amateeka abantu bano emisala gye bajja bwe giti ng'amaze otuuka ku kinyusi kuba yadde atuuze ku kinyusi nti naye bano abaakolenga operation ekwata bano tebalina na buyinza gye bakwata emenya mateeka nti mbadde nsaba kooti ebayite nabo bajje bannyonnyole olwamaze ofulumya samoniz ezo ate ono olwajja lwamuwamba lwe bateekawo emisango gino gwa nti guno omusango gwakimpatiira n'ekirala ekirungi ky'emisango gino giri kulimino gyonna girina elements zaagyo ezigirimirizaawo elements ezo nga tezivuddeeyo omusango gwe tegusobola kusitandinga era omuntu okugeza obudde gumane gugobwa nga bw'oba walaba omusango ogubadde oguli recent ogwokero walabanga oludda oluwaabi maakibaza abantu bali bagamba nti balaba omulamuzi mu nsali yakulaga nti bano bakakasizza kino na kino yagamba abantu bano balina okukakasa intention nti omutemu yalina ekigendererwa ekitta nti ne bakakasa nafuna ripoti y'omusawo ensala gye yasala nti ne bakakasa enzita emenya amateeka yaliwo nti emirambo gyaliwo nti zonna ingredients za mada zapuluvingibwa awo nno omulamuzi kwe yasinziira n'asooka awagundi ekibonerezo kakati negina emisango yomala ogiteeka ku muntu ensonga lwaki muntu bakwatanywa politicians emala emisango negibula ne babaleka tebaba na buki naye bagiteekawo ssaawa okuwodingirwako muki muntu kati kyekigenda mu maaso ku mwami Lukwago bali mu kuwodinga Lukwago basobole okubaawo ebiyiteebirala bamuwodingirako wano okutaataaga first of all bamukozesa okunstallinga fear mu balala ne omulamuzi ono ali mu musango nti naawe genderera bw'otaasale bitwagala kuba yeyayisuubinze samoniz ezo naye kati nabo badde bamuweereza okutiisatiisa okwo naye nga kuweerezebwa ani General Muhoozi ekirala ennyingo yaffe ey'okubiri mu ssemateeka atika ey'okubiri egamba nti constitution yeri waggulu wa buli kimu supreme law of the land ennyingo eyo abantu bagivunula nga bagamba mu njogere ya bulijjo kubivula abantu nga bagamba teri ali waggulu w'amateeka baba kootinga atika eyo ey'okubiri ffe kyetwogere teri ali waggulu w'amateeka kiri mu constitution mu atika ey'okubiri kuba constitution eyo ye mateeka teri ali waggulu waki w'amateeka
kati mukwate eri waggulu w'amateeka tugamba ne mwami Muhoozi naawe amateeka gano gakuholdinga gatya gakukwata toli waggulu waago. Constitution eno bw'eba egamba omuntu bw'alina okukwasibwa era constitution yennyini ng'ejja n'eraga bw'oba ozzizza omusango gy'olina okugenda okunnyonnyola kubanga oyitiddwa amateeka bwe galagira oyitiddwa mu kkooti jangu ate gwe bawadde olupapula lwa kkooti olukuyita n'okwata mukwate kitegeeza amateeka ogamanyi wagamenya okuva lwe wagenda okuwamba omuntu amateeka ate si lwa lusoose by the way twogera ku sseeti ya Lukwago General Muhoozi azze amenya amateeka naye abantu mbabirabanga ebyokusaaga yawamba Edi Mutwe n'atugamba n'amutwala mu kifo ekitamanyiddwa ng'abantu be tebamanyi gyali yali amenyese mateeka n'amukwata n'amusalako enviiri era nga bw'atwakudeetinga ku Twitter n'amaana ateekayo ebifaananyi bye oluvannyuma ng'era abantu bavuddeyo basitudde amaloboozi basooka bamutwala mu kkooti ekintu kye kimu yakizzeemu n'akikola kwani ku mwami Lukwago oba bayagala kulaga abantu nti tumulina akyali mulamu anti nkugambye amateeka kye gagamba okukola etteeka likugamba alina obuvunaanyizibwa obukwata emisango egyo ekitongole kirina obuvunaanyizibwa ye poliisi erina okusamoninga omuntu ku levo y'abantu nga Balukwago emusamoninge bw'agaana ejjeeyo bemukwata ate bwemukwata mutwe mu kifo kye tumanyi nti poliisi bamukutte poliisi yakira so si kusooka kubuzibwawo kuteeka abantu bamusibe kantuntunu nga bw'alabye Lukwago tetumanyi gyali looya we tamanyi gyali famire temanyi gyali ebyo byonna bimenya maki mateeka mwami Muhoozi bye yakoze so kati eyo gye tuvudde bannayuganda nga kye mbadde kugamba ensi eno bw'aba awulira ng'ajagala lumu nga pulezidenti waayo ensi tegenda kukula nga terimu mateeka naye tejja kumunyumira nga terimu mateeka era mumujjukizaayo kimu bannayuganda be balabanga abatiitiiza essaawa zino ab'omulembe guno bannayuganda be bamu mu 8 gavumenti ng'ebanyigiriza ng'abantu babe bawambibwa ne batamanya gye bali amu ne basangibwa nga battiddwa bannayuganda bwe baafuna obuvumu ne beeyunga ku muntu eyali avuddeyo okulwanyisa gavumenti ne balwana naye gavumenti neevaako omuntu oyo ate alina maanyi gali awo nti bamweyungako ne bamuwa buli kintu kyeyali asobola ow'emmere owaki ne balwanyisa gavumenti yali ewamba abantu n'okubatta nga tegoberera mateeka neevaako njagala okumujjukiza nti ebiseera ebyo yali mu lutalo oyo yali taata we yategeeza abantu abo nti mujje tulwane tujjewo enfuga eno embi etagobera mateeka ejja ku bantu eddembe lyabwe nga tebena wadde ekiso eyali mu lutabaalo olwo abantu bamuyingako mu 8 bali bamuyita mwami Museveni kitaawe wa General Muhoozi kakati essaawa zino General Muhoozi nga kitaawe atambudde emyaka 4 naye mujjukiza bw'anaakola bye bimu bajjajja b'abantu abamu ne bakitaawe b'abantu abamu abeeyunga ku kitaawe okulwanyisa enfuga eyo abaana bwe balina jinzi z'abakadde baabwe nabo embeera bw'enaalaba ng'abantu bwe babuzibwawo emizimu nga gisituka walijja force egamba nti ekimala kimala abantu abo bakyalina obusobozi okuddamu okulwana okugjawo embeera eyo embi ekirala ate constitution eno yennyini gye tusoma mu nnyingo ey'okusatu yennyini ekugamba nti omuntu yenna singa agezaako okumenya constitution eno constitution ogimenya buli lwomenya either mu kutwala obuyinza weogera ku treason abatwala obuyinza togobereddeyo kyegamba oyo munnayuganda ffenna tulina mandate okumulwanyisa either okumenya obuwaayiro bwayo singa ffe bannayuganda bakulwanyisa obutamenya buwaayiro obwo baba tebalina musango gwe bazizza mu constitution eno so kati mwami Muhoozi ebyo bimubeere ku mutwe gwe nga talowooza nti abantu bonna abalwanyisa embeera embi eyali wano ku mulembe gw'Obote n'emirembe egyasooka talowooza nti abo baafa bagumba bazaala abaana byabwe bya Uganda bakyabijjukira buki bulungi ekyetaagisa kati kyeki then tudde ku bakulembeze betwalonda this time around bakoze bulungi amaloboozi gabuliddwa mu gundi mu nsonda zonna agakonda emingi era ndowooza yadde ensonga y'amaanyi lwaki Lukwago bamaze ne bamulemerera ne bamuwandula
ku poliisi okumutwala mu kooti kumutwala ekira bamutwale mu kooti bagulewo omusango ogutali gwa gundi naye ng'ekyo kyakoleddwa olw'amaloboozi agayitiridde obungi. Mwami Wozi adde alowooza mu ndowooza ye nti Lukwago takyalina maanyi mu bantu ekyo yadde gundi yadde surprise gyokiraba then naye n'abaasirise omulonzi naawe oddeyo weebuuze naye ono wange bwe nalonda kiki ekiri mukwatako kuba baalinga babagamba nti bali ku nsonga z'abantu kakati abali ku nsonga z'abantu ze zino kubanga Lukwago ali mu kulwanira ddembe ly'abantu naye embeera ng'ajja okusaavinga ne bamusena bwe bati nkya bagenda basabira Lukwago bail nti kino ne kino ne kino era senior council Sseggona yagambye bo ku maani bagenda kujja babituukiriza byonna kaakati omulamuzi kwajja okusinzira alaba oba amuwa bail oba tagikolaki oba tagimuwa naye guudwe naafu nti essaawa zino ali mu kifo ekimanyiddwa nti Lukwago bamututte luzira era ne woba oyagala omulabako omanyi osobola omumusanga balowe basobola omumwakisa esinga ekyo kimu naye nga bail ddembe lye okubeera ng'aweebwa bail olw'ensonga tukimanyi ffenna Lukwago mulwadde ekyo teri atakola ki si nnungi teri atakimanyi so then n'eddembe ssemateeka amuwa eddembe okweyimirirwa nga omusango bwe gutambula so okuva ebweru nawuze kitesooka muntu si wa bulijjo nti bajja kumuvuta abule so nsuubira kooti yo tennakola nsobi gye ŋŋamba nti ekoze ensobi eno ogiginenyeze kanso okufaananako emisango gino wammanga Dr. Kanokiza Besigye asabiddwa bail emirundi egiwerako egiwerera ddala nno ng'ebammibwa omusango gwa Muwanga Kivumbi era bwe gutyo buze gutambula political prisoners nga ba Edi Mutwe ba Waiswa Mufumbiro bonna babadde mu mbeera bwekyo Erias Lukwago tayinza kugendera ku lukalala luno olw'okubeera nga akwatibwa ebbanga nga tuli mu ebyo tusaba bail enkya tusaba bail oluli tusaba bail possibilities ziri okwabukanako ne bali kubanga twawulyako wano nti waliwo olukwe waliwo olukwe olukwata politicians bonna abadde influential wano mu Buganda okubasiba era bafulumyayo okawo ekintu ekigamba nti bonna abaali mu lukwe ne Besigye ne bali sitinga bonna aba politicians bolaba ab'ensonga basse mu Jubaani baani bonna nga babaataakinze naye ng'ekigendererwa bonna balina okukwatibwa okubakkakkanyiza ki ddala kati ekyo tosobola kirulinga out naye nze nkyalina okukkiriza essiga eddamuzi mulimu abatali balungi abalamuzi naye mulimu n'abatono abalungi ayinza okuba nga Lukwago we yagudde ate ayinza okuba nga yagudde ku balamuzi abatali babi nnyo nga asobola omuta kuba n'emisango bw'okompeyalinga gye baateeka ku Muwanga Kivumbi egiri ku Besigye tegyenkana gwa Lukwago weebufumu ate baapaatiiseeko mu paatiike however bwe guba gwamusinze nagwo ekibonezo osibwa bulamu bwo bwonna guba gwa life imprisonment bwe gukusinga bulamu bwo bwonna bwosibwa singa baleeta obujulizi obulumika road mayor nti ddala yeetaba mu kino naye ogenda kukakasa otyo olina okuleeta obukakafu obulaga nti yali amanyi awo kirungo kyogenda okujja nakyo kirumika nti yali amanyi bikakasa nti yali amanyi so kati muzibu nnyo gwa kupuluvinga naddala ku Lukwago naye guno engeri gye guli omujweteko obujwetesi muzibu gwa kukakasa era ndowooza omulamuzi bw'anaabanga ali mu gundi ye n'omusenseezize ng'akolera abantu ajja kumuta kanso nga tuwumbawumba show yaffe olunaku lwaleero Bannayuganda bali desperate era abasinga bagamba ebyamateeka byatutama olwo omwana yageze mu comment section awo ku XM ng'agamba nti ebyo Katemba tumubaddemu ebbanga ddene era tujazannyawo kwekule bibuliraawo bizikirirawo tuyinza okulabayokko bukyalubanga lwa Mmindi essiga eddamuzi nga lizemu ne lyetengerera ne libeera ku
ku order yalyo nga likolanga bwe lirina okukola mu Uganda. Kati kanzijukize bannayuganda n'abantu bonna batulaba ekisooka esiga eddamuzi kizibu okwetengerera. Lwaki? Nti oyogedde kati ng'omusiza gw'essowaani teryetengeredde ebbanga lyemumala lye tulimala nga president yalonda chief justice, president n'alonda omumyuka wa chief justice, president n'alonda principal judge, council oli mu kwogera amazima agakaawa. Ebyo abo bonna abalamuzi nkuwaddeko abakulira essiga eddamuzi naye ng'ojja paka ku balamuzi bonna aba high court okuva waggulu mpaka waliwo akakiiko ka judicial commission weeri awo yes advisinga Museveni ku bantu abokuwona naye ate nayo yagironda. So kitegeeza independent gundi judicial okuba independent kizibu kubanga eba influenced by by above. Kyekirimu kyolaba mu electoral commission. So obuyinza obwo buli tebukendeezeddwa nebanga ekito essiga eddamuzi terirondebwa president kubanga ekizibu ekiriwo nti wabaawo emisango egijja nga gikwatagana na gavumenti. Omulamuzi ono anaagusala atya naye ebyo weebityo bwe biri mbigambe abantu bakitegeere omuntu aleme kuba na false hope. Kanso oyogedde mazima agakaawa bukya ne wabaayo omusango gwa maaso gw'omulamuzi ng'omulamuzi azuukidde ku ludda olutuufu nga yeekyayi n'agamba kankikole eki bakikole ki kankolera abantu naye ng'emirundi mingi ensonga bw'ebanga erina wenyigira gavumenti erina influence y'amaanyi kubanga abalamuzi abasinga abo bonna gundi yakola ki President Museveni yabalonda okuva ku mukama waabo paka. So ekyo kizibu era nga bw'olaba ne parliament yennyini bw'etali Uganda bw'etali independent amasiga asatu gonna tegeetengeredde naye era ogiraba nti era mwami Museveni aginfluencinga. Wagamba nti njagala kibe bwe kiti. So constitution yaffe yawa president obuyinza bungi nnyo era ngamba nemala esigalanga bweri newe tulironda president omulala nga constitution esigadde nga bweri naye abajja fuuka ngono. Lwaki? Obuyinza emuwa bungi era nga bwolaba tufuna abantu abakulembeze nga mubadde naye nga musajja mulungi naye buli omumu obuyinza nga tagambikako atandika okwonooneka. Leka bino ebibiina byaffe ebyopposition mbadde mu birabo omukulembeze olufunamu amaanyi ogira nti oye tagambwako era nga naye atandika okweyisa nga atagambwako nogaa kale oba togambwako nga tolina mmundu ate gwe bw'onoozifuna. Kati constitution bw'eba enfu obuzibu bw'amaanyi nnyo okuteeminga abantu bano beetwala. Ensonga lwaki kati constitution yaffe obuyinza president yamuwa bungi naye ne wemuteekawo omulala ng'esigadde nga bweri era naye abajja kubanga ono. Kale obadde ku Focus TV wamu n'emikutu gyaffe egyo naawe otulabidde. Thank you so much onnyo okubeera mulaba. Mbadde ne Kanso Matovu ono nga tugayamu ku nsonga ezinyawo. Bali abamwagala ennyo ku nsonga zaffe omuntu waffe wa wansi omuwejjere naddala ku z'ettaka. Kakasa tujja bawa interview endala eyogera ku ekyo twongere okutaanya abali ku ttaka nga olina obumulumulu oba olina ebitagenda bulungi. Kanso nezo ensonga zitegeera ddala naawe wenna ng'oyetaagayo omuntu munnamateeka okubeera kumpi naawe okuliraanya akuyambako mu ngeri zonna ez'enjawulo era munnamateeka ono aba akuyambirako ddala. Kanso abantu bakunsabye nnyo ku nsonga z'ettaka naye olwa sheeno nsaba yo tugenda kukola ku kino then mu maaso wali tujja kudda tuleetesho endala. Otherwise Kanso akwagala nsaba afune ku namba ya WhatsApp 0705 51 6319 oba 0705 51 nkaaga musatu 19. Kale oba ofunye Kanso Matovu nga akuyambako mu nsonga z'amateeka mukugu era agakolera ddala bulungi. Siyinza kuvaano nga sebaziza bannaffe ateekamu kasente aba Focus Event Service bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo gutambule bulungi nnyo okuli aboogezi abalungi
bakuwa juice omulungi, bakola ebifaananyi, bakolera diko, buli kimu ky'owandiikaze okukolera omukolo gugenda ku Focus Event Services ku TikTok olaba biki bye bakola ne Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakole branding wakika kyonna era obeere nga naawe business yo ogi branding nga tolina ngeri gy'oyinza amanyisa muntu ky'okola nga toli branded. Otherwise tukwega n'olunaku lwali tusekale mu video ezijja mu maaso awo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV bingi